Njagala okubanga mbabuzaako yonna gye musinzira okubanga mutuuliriza olunaku olwaleero tuli mu wiiki mpya. Yes, omwezi guno gwennyini ogw'omwenda tugutwaliriza gunaatera okuggwako. Yogerako naffe olunaku olwaleero ku ebyo byonna ebigenze mu maaso mu wiiki eyo gye twakakuba amabega bingi nnyo gwe yogera ku nsonga yonna ekutte omubabiro olunaku luno naye njagala okujjukiza gwe wenna mukwano gwange muganda wange asuubula ebyamaguzi okuva mu ggwanga erya China okaluubirizibwa mu ntambula y'ebyamaguzi byo kagoyo kubanga tomanyi ani mutuufu wakwesiga n'ebyamaguzi ebyo okubireeta mu ggwanga erya Uganda. Njagala okutegeeza olunaku olwaleero nti kampani eri emu mu ggwanga wano GTC AIR SEA CARGO esobola okutambuliza ebyamaguzi byo okuva mu ggwanga erya China okutuuka wano mu ggwanga erya Uganda ate ng'esobola n'okuyamba okukiriyalinga emisoso egyo egyetaagisa ebyamaguzi byo bisobola okutonnya wano mu ggwanga lyaffe. N'olwekyo olunaku olwaleero wekwate GTC, yogerako ne GTC, kuba akasimu, weereza ka WhatsApp message ku namba eyo yennyini 0800220221 obe ng'osobola okufuna obuyambi. Sinakindi osobola okutuukirira omukutu gwa GTC AIR SEA CARGO Uganda branch ku Facebook noba ng'ofuna okuddibwamu. Yogera naffe olunaku olwaleero ate otubuulire embeera bweri eruuyi olwo na biki by'olowooza ku bigenze mu maaso mu ggwanga. Ali ku ssimu asose sebo oba nnyabo. Hello baba webale kutuweereza mu mpeereza ey'omulembe y'akatawaana etyo. Amina. Eddoboozi ly'owulira ery'omulembe n'eryakyaliwo Sunsumagic mwene omusaada wa Kyabazinga wa Busoga nga mulunzi wa Sekooko embedde enemedit edizirwaire ng'ate dinirira n'okusinga nsinzire wano ku igenge kumpi ne lubiri lwa Isaife Kyabazinga gabula ow'okuna ebugembe eno kunkuni. Wagamba watya ebugembe mukuliko eyo mu matikkira ga Kyabazinga ag'omusanvu? Baba twaviireyo nikwenda kwebaza abantu mwena olw'okulaga Kyabazinga waife wa Busoga eisano ery'amaani lityo. Mwebale kutubeererawo mwatulaga omukwano gwe irala mazima mwatulazenti obwa Kyabazinga mu bwenda era nga tusaba nti musengwa abongere emikisa buli kyemugema ku mukole nga mwingiza. Amina. Baba nawulira nti oduuzi okwosayido gabaire mazaalibwago. Bwe kiri kituufu. Aye musaada iwe toli mwangu oli mukodo ino watulya kuni keeki y'amazaalibwa. Iyi muganda wange. Fene oba mayuni oba olowooza nti ffe titusaana kuba kumpi niiwe. Nze nakutiire wabalowooza tujja kuwunirira oba tuli basiiwuufu okuba kumpi niiwe. Ekyo kyewakoze tikyabuvunaanizibwa era ndikujja kutimba ebipande ebugembe awo okufulaayo ova nga biriku ekifaananyi kyo n'obubaka nti lengera omusaadde ow'omululu yafumbye emmere n'ikeeki yabitulyaku yenka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 57. Iyi muganda wange ate lwaki ovvoola eyo sinnalowooza nakutuukayo. Kanambuke ku igenge saawa dinere ku lusozi Muntoli ntandika okukulangira nkoba abantu ebigambo nti pulezidenti ono asaana kusomera. Naye ndowooza tokitwala bwotyo. Ali ku ssimu sebo weebale kuweereza. Kale muganda wange naawe okuwuliriza omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu Kitoro. agamba atya myasi? Bannange oweereza weebale kusiima okukukulisaayo taata gyewabadde wa jaguza amajaalibwago. Yesebo weebale kuba nakulengeddeko ng'olina omukyala gw'oli naye
ate yalabise nga mukulukulu. Ne ŋŋamba ono omuweereza waffe wa radiyo omukyala amuzaala gw'atutte mu loogi. Myasi. Weebale kujaguza. Abali mu kitolo lwaki omusajja oyo temumukwata mimwa? Ali ku ssimu. Basi dunia kigambo kya Luswayiri amakulu gaakyo yensi eno gwe tuli. Eno basi wogomoseemu ebituli. Mukulu. Taata. Nze Matalisi Solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omuwagizi wa Manchester United eya Ronaldo. Ate etali ya Ronaldo. Eyo y'abayi basusu magiki abatamanyi bye bawagira eyange ya Ronaldo. Kale basi dunia ogiraba. Ebigenda mu maaso mbiraba. Sebo nawulidde nti gavumenti etandise okuyiika endusu olw'obusente bwaffe bwe tuleka ku akawunti okumala ebbanga eddene. Bigambo bwe bityo bwe biri. Si birungi. Gavumenti eno etwagaza ki? Tubadde tutandise okweterekera akasente nga twewonya busire Queen. Kati baagala butandika okutulumba live nga busaba sausage, chicken ne goat's meat. Naye ate nze nasaze amagezi. Ntandise okusima ebinnya mu nju. Sente ngenda kuzikweka eyo. Teri sire Queen yenna agenda kuziringizaako. No. Munju, okirinamu obuzibu? Sebo kubigenda mu maaso mu ggwanga, okyalina n'agawuuna. Gwe tokimanyi nti bwe bava ku ssente za banka, bagenda kutugamba mbu teri akkirizibwa kusula na ssente mu nju? Tonnakoowa kuwuuna, bwe zinaagaana okumala, nga bassaawo emisolo emirala. Gweyinda, ojja kuwulira omusolo ku butayambala ndaweya. Era nsaasidde Susu Magic ne Myasi akaabwe kaweddemu. Ojja kuwulira omusolo ku butayambala peti. Fulufiga musaasidde. Ate nsaba abakyala bave mu by'okusaaga kubanga ssente y'akameeza essaawa yonna gavumenti egenda gitekako omusolo. Eno gavumenti si ya jjajjaawo. Naye mukulu oli muzibu. Nawulidde mbu olunaku lw'eggulo yabadde birthday yo. N'otulyako amanzaali, n'otulyako keeki, n'otulyako ebiwoowoolo. Oli muzibu. Ndowooza wabaddeyo ne busire Queen. Bulabika bwakubuzizzaawo ne mukyekola. Muganda wange ate sisobola kutuka. Tugambe tutya. Temwatuyise. Tulinga abatali bantu. Tulinga abatalina mugaso. Ye nga twalaba ennaku. Ku bintu bw'ebito ne tuba nga tetuyitibwa. Mutuyita ku bulungi bwa nsi yokka. Ne temutuyita ku bintu bw'ebito birimu kulya. Banna, musajja gwe oli mukodo. Naye njagala okimanye nti eno baasi dunia ewomoggoseemu ebituli. Solido. Hello. Wanji nyabo. Wani omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku faamu y'amajanja. Tukuwulira butereevu omulimi w'oku majanja. Mazima ddala lwaki gavumenti eyagala okutandika okukola ebintu bya kidnapping? Bye biriwa? Okutwala ssente z'abantu eziri ku bank account. Nawulidde nti ssente zaffe ze tuteeka mu banka bwe zirwayo nga gavumenti ezitwala. Mazima ddala otwala otya ssente ezitali zizo? Nze yondabira ddala eba efuuse child labor. Etya ate? Abantu kye bakoleredde gwe n'okitwala. Omusolo tegubamala. Ab'ebijambiya basuze abantu ku bunkenke ate ne gavumenti etusuze nga ffenna tuli mu sleeping sickness. Oba otegeeza sleepless nights? Okuggyako omuntu okuba n'olugezigezi njawulo kyeriwo. Naye oba lwaki bakama abo tebakusibaako siloteepu ku mimwa oba supagulu
n'oba nga tosobola kutawaanya abantu bakubye masimu. Ate ndaba weetaaga kusabira. Oyinza okuba olina dayimooni ezikuleetera okwogera ennyo. Nyabo, wano nga gwasinga okwogera. Gw'oyogera buli kase. Kwegamba bwe ziba mpaka, nze champiyoni. Ndowooza olaba dayimooni bwe zikwogeza ebitakwatagana. Ate Master Kibazo Rogers eyali asomesa Nakaseke lumu yaŋŋamba nti omuntu bw'anywerera ku Katonda n'anyiikira mu kusaba awangula. Musajja gwe weetaaga ssaala. Kale nya wasomerako Nakaseke. Waliyo mu myaka gya bannange omusomi w'amawulire wa NBS Kanare ne mukyala we beebale kutuuka ku Holy Matrimony. Kati oyo gwe baamugasse naye yakola plastic surgery. Lwaki? Anti yaliko omutendesi wa Manchester United. Anti nawulidde nti gwe yawasizza ye Ferguson. Gwani yagamba Ferguson libeera ly'abasajja bokka. Hello? Sebo? Polygamy. Basonyiwe taata. Twakusonyiwa dda. Mbadde ntunuulira zino ensonga za Kabula ne mukyala we Flavia. Ko gwe? Omusajja ndaba yakoze polygamy. Nsaasira taata, Mukama akumpeera omukisa oleme kukola polygamy. Genda maaso. Nze Kiwulenge Piriton, omuvuzi wa takisi wali Nansana ku Yesu amala. Speaker of Parliament eyabbibwa akalulu. Oba ebyo olibivaako ddi n'olowooza ate ku kirala. Taata nsaba onzikirize mbuuze ekibuuzo ekindi ku bwongo. Bulijjo ebibuuzo bikubeera wa mu bigere? Buuza. Singa mpasa omukazi kyokka buli kaseera n'abeera nga nnumya omutwe, nzikirizibwa okwesalako omutwe ne mpona olumbe lw'omukazi? Kiwulenge,